Weewaawo muganda wange Bwekumbule Frank ne bannaffe bonna bokola nabo emirimu okuweereza ku radio Rasa Mayinja Impact FM eyingidde masoso g'ebyalo gonna okulaba ng'etuuse eddoboozi ly'abannansi. Ali mu studio si mulala nze Ssenyonjo Emmanuel okuva e Kalungu. Nsooka okubuuza ku abo bonna abafunye ebirungi mbasanyukirako, abafunye obufumbo obutukuvu, waliwo abatalina butukuza naye nga yafunye omwagalo, ekyo nakyo tumusanyukirako kubanga oluusi abamu nakati bakyanoonya. Abafu bamazeeko emisomo gyabwe, bamaze graduation, tuwulidde ng'omukulu ayogerako Ssettendekero wa Muteesa, bannaffe bangi bamazeeko olugendo lw'ebyenjigiriza. Weewaawo nammwe tubasanyukirako. Ate ku ludda luli ne tukungubagirako bannaffe abo bonna abafunye ebizibu. Bangi bafunye ebizibu, twongera okukungubagirako abakijja bwemi primary bafiiriddwa head teacher waabwe, era programu z'okuziika naziwuliddeko, tugenda muziika e Nabutongwe eyo waffe mu Kalungu. Bannakalungu mwenna mbasaasiddeko ne bannakijja bwemi okutwalira awamu naddala ab'essomero eryo kussa ne Church of Uganda. Twongera okusaasira abo bonna abafunye endwadde, bagobeddwa ku mirimu, nammwe tubasaasira. Oluusi bingi bibatuukako nga timumanyi, ate oluusi ng'ebimu mubimanyi naye twongera okubasaasira. Mukama ajja kubagumya. Twongera okuwebaza Ssenkulu wa rediyo eno His Eminence mwana we Sirwadda mwana we waffe walali Nabutongwa olw'enkulaakulana gy'atadde ku ggwanga n'okwongera okugaziya amaloboozi g'abannansi. Eyo nno nsonga nnene nnyo oba omuntu okuteeka essente ze ne investment mu kintu ekiringa bwe kiti aba asinga ne gwe twawa obubaka bwa Parliament. Kubanga ye ate tuba twamulonda ng'eddoboozi lyaffe naye ng'ate tasobola dikola ki kulituusa. Naye His Eminence bw'ateeka investments ze wano owa DP n'ojja n'oyogera by'oyisaawo owa NRM platform tetuvaako, ba National Unity Platform, kubanga betutunuulira ba National Unity Platform bali bameka mu ggwanga balina radio, ndowooza batono nnyo. So kakati nabo amaloboozi ge baba basobola okugayisizaawo. Weewaawo nakyo tumwebaza. Esebo tutoyanziza muganda wange kafo kazibu ku mayengo ga radio no natuukawo nga mu radio zonna zemumanyi mu Uganda tezikwatako kujjako Impact radio. Muganda wange onanjulira nalina yawo ne banafa bamawulire wala baaliwo radio zonna bwotuuka ka Africa amazima ga Katonda zonna kezandi zemuwaana kafo kayiruka yawo radio zonna endala teziriiko amazima ga Katonda. Radio gyofuna bulungi n'ogiwumuza kutakaawo simanyi njakibuuza manager wa Dr. Sirwadda bwotuukawo radio iruka yawo zonna teziriiko okujjako Impact radio. Sibo kyali mukama wange era go wali live weka nembewaanirako bannange betukola emirimu gyonna nembewaanirako awo ndi oluvimbo Impact mugirabye mazima gennyini bwotuuka kafu bakaita Africa. Erimu omukyala Nakkeeya, ate kasobola Nakkeeya ng'ayogera omanya emabega mu Kateni wabeera Vincent Fredio bamulanga ki Sempijja taata Kalungu. Mwami Sempijja tumuwe ekitiibwa mu byobufuzi byaffe wano ebyagweta Masaka, yaliko ssentebe waffe wano mumanyinyera aweebwa ekitiibwa wano mu byobufuzi byaffe wano mu Masaka. Naye nga abakulu bano tebamatiranga ebyaba mu kalulu. Abakulu bano emirimu tebakyakola, babeera mu byakwekubagiza, babeera kukaaba nti bababba. Abakulu bano gye tubeera eyo bajja ne boogerera Minisita Sekindi ebikikinike, nze bitwalanga bikikinike nti bavaamu abasudde Kirimaanyi. Waliwo n'omwami musajja mukulu eyo yakuba n'ekiraga yakuba n'eddaama eri enze ndiina n'agamba nti ng'okujjako afudde kabenje naye wapata afudde kabenje nti minisita yajja kuba amwese mwami omita Lukundo. Ne muga Lukundo bajja kuvunana naŋŋamba nkiddamu on record nti bwe nfanga ng'ojjeko akabenje Sekindi yawanzise niŋŋamba awo tutuuse Ssenyonjo.
ebyo bimukyalimu ebitundu ebirala byonna kati kyotera abantu bamwami Mpalanyi babawangula dda bajofule Lutaya babawangula wano Mukoto East bakanyike bagwa dda sirabanga nti lunaku omwami Kanyike ng'avuddeyo n'akunga abawagizi be nti tulaga obutali mativu nti baatubba ebitundu ebirala byonna ndaba eri mu Kalungu West Ismail Sajja bagenda mu kooti ebyavaayo siwulirayo bawagizi be bonna nga beemulugunya lwaki mmwe abawagizi ba Nakkeeya n'abamwami Ssempijja mwe mukyakuba emimiro n'okutuusa kati ensi ekutunuulidde ssebo mukama wange weewaawo mukama wange neyanziza webalina okutebolinga ensonga eyo agyogambye nti efuuse ekizibu mu Kalungu oba efuuse ensonga kale ebyobufuzi abasinga obungi tulina ekizibu kye bayita low political maturity of the masses nti bannabyabufuzi abasinga obungi bakyetuuma bwetuumi naye nga si bannabyabufuzi abantu tebaawula omuwagizi wa munnabyabufuzi ne munnabyabufuzi kibanga mupiira kyomupiira gubaako abazannyi mu kisaawe babeera 2 naye nga baliko ababawagira bali 8 beetoolodde ekisaawe tosobola kusonga eri mu bawagizi noga nti wuli omusambi namba bweti wabula tusonga mu kisaawe nti abazannyi babali so ku nsonga eyo nti bangi nnyo ebyobufuzi bayinza obitunuulira mu ango za njawulo olwakiri kye tuyise low political maturity of the masses nti ebyobufuzi babirabira mu mbeera ya kyana kito naye ng'ebyobufuzi twetaaga okubitunuulira mu mbeera ya kintu kikulu. That's why nti olabye okusoomoozebwa kungi olw'ebyo ebivuddemu mu kulonda kubanga nti politics abeera ne principles enkulu zetugoberera era nsinga osuulako yaddeemu bweti ebyobufuzi olwo biba bigenze kutunuulirwa mu kiri mu mbeera ey'okuba ey'ekyana ekito. So ogambye nti babawagizi ba Nakkeeya ne Ssempijja Vincent bamulanga ki bafuuse ensonga mu byobufuzi singa tumala okugenda mu kye tuyita elections ne tutandika okuteekateeka okuviira ddala mu ntandikwa kati fabenaale mu tutandika ne kye bayita primaries akamyufu okuviira ddala mu kamyufu tujja tuteekateeka omuntu agenda okuvuganya ku kifo ku kaadi yaffe n'olwekyo mu kyo kiri ki nti nsinga olabanga mu NRM mu kamyufu tukusunsudde ne tukuteeka ebbali ne tuga nti muzze 6 naye katusunsulemu onoomu ajja kusobola okutuukiriza ebirubiro bye twagala n'okutuukiriza agenda y'ekibiina kossa n'okwogerera abantu n'okubakiikirira obulungi. So mu mbeera eyo lwaki obuzibu buli awo nti principles ezisinga obungi ate Mr. Bwekumbule njagala okutegeeza nti ne Kalungu West gy'oyogerako teri kirungi n'ekimu ate era teriyo yaasirisi lwakuba olutalo leka lwotakola ki lwotamanyi nti luli muli munda mu kaseera kano wenjogerera ojjukira nti Mr. Semakula Sajja yagenda mu kooti n'asaba okuddamu okubala obululu era kooti yatunuulira obujulizi bwe omanyi kooti yo yeesigama ku bujulizi bwo ne kyosabye okusalawo kyekola ki kyesalawo kooti nsinga teyatunuulira bujulizi bwa Semakula Sajja nti ddala bulirayingibwako okudda muri kaawunti teyalikoze eki teyali gimuwadde naye yabutunuulira ne gati nti okusinziira ku bujulizi bozze nabo baddemu babale beetegereze obeere mu mativu oba oli eyawangudde naye abeere mu mativu nti yabba. So naye bwe baddayo nga kooti emaze okuwaluulingi yaayo okuddayo atokebere boxi nga bazikoze eki nga bazikutteko n'olwekyo step ogimanyi eddako nti omuntu olina mulinda kumuteeka mu gazeeti ate oluvannyuma n'ogenda mu high court era ye process eriwo sebo naye tebawummulanga olutalo lukyagenda mu maaso. Naye bwe tudda mu Kalungu East gyoga nti efuuse ekizibu Nakkeeya Ssempijja tetuwali kizibu kyafuuseewo onolera te ekizibu kiri nti accountability
gye tunoonya ne justice yetannakola ki yetannalabika. Kiba kitegeeza nti kati wano mu Uganda omuntu abanja justice n'accountability afuuka ekizibu. Lwaki Mr. Bwekumbule? Nti bwe tutunuulira ebyali mu kalulu byonna byali bitajetinze okusinga abantu bameka? Abantu babiri. Okusinga kyali kitajetinze omukyala Nakeya Helen yakwata kaadi ye NRM. Kubanga Nakeya Helen, without fear of favor, Nakeya Helen yali threat eri opponent we Minister Sekindi Aisha. Ye yali threat. Era yetatyanga ko muntu mulala. Obunkenke bwonna n'okutunuulira kuvira ddala mu kamyufu era ensonga lwaki yadduka n'akamyufu nga tajja mukola ki? Katajja mumusobola. Yalaba nga tajja kumusobola yadde olunaku. Temwali bwenkanya minisita n'akavaamu. Ate obwenkanya obulwa. Obwenkanya obuliwa nga bwasobola okubeerawo mu bisanja biri ebyasooka. Olowooza NRM ekisanja 226 yafuuse nnyo. Tennafuuka. Ye NRM yennyini jazza atambulira mu layini monna. So mu mbeera eyo essaawa eno bw'abanga yafuna threat yayiiya embeera yonna. Bwe kiba kyetaagisa okuvayolatinga eddembe ly'abannansi ng'ajja kikola ku lwaki? Ku lw'okulaba ng'akuba Nakeya Helen ekigo. Bwe tudda ku kyamuzeyi Vincent Sempijja essaawa eno n'okugenda mu kkooti naye asaba erikawunti yasinziirira ku bujulizi bw'alina. Kamula kwandiriza abakulu bano betusaamu nnyo ekitiibwa mu NRM bakitammwe eyo. Olwa Vincent Sempijja anti bonna mbaagala nnyo. Olwa Vincent Sempijja okufuna obutali bumativu mu kalulu biki ebyavaamu? Kubanga ba agent be tukkirizagaana nti Sempijja yayina ba agent mu Kalungu East yonna ku buli polling station era nga bali monitored. Naye bwe baavaayo mu kalulu nga bamugamba nti Honorable Sempijja bino bye tulaba si byebyo. Oba bamubuzaabuza. Ng'ani amubuzaabuza? Bino bye tulaba si ki? Ogwo gwe mulimo gwabwe gwabatwala ku polling station se. Okujjako nga togumanyi ekyo nakyo tujja kuleeta civic education wa. Baava nga bamuga si byebino. Kubanga bye balanze wano mu declaration forms ate kino nakyo kirala. Kasi oluvannyuma Senyonjo oli ku kyoto ky'abataka muwomya nsonga sebo kwendi kyogamba kyogamba tisensedde Kalungu yonna neggwanga lyonna mwami Senyonjo obulu bonna n'abantu abalangirirwa kyogamba ebituufu byebyo byalangirira ebya damu ekibuuzo kyogamba oba kyoyagala okutegeeza oli ku ggwanga lyonna oli mu Kalungu wonna abantu abalondebwa ne balangirirwa olowooza ebyo bye babalangirira byali bituufu? Kakati oyo alina obujulizi nti tebyali bituufu kitegeeza asobola okomplaininga. Simanyi oba byali bituufu pasamonita njogera ku kyennamonitalinga obulungi bangi nnyo mbawulira beemulugunya gundi atwesibyeko tetwamulonda. Bw'obanga okakasanga olina obujulizi justice werigenda mu kooti ofune obwenkanya. Sijja kugamba nti gye baabalangira byonna byali bituufu kubanga saakola ki saamonitalinga. Naye njogerera ekiri e Kalungu kubanga wagaye kyekifuuse ekizibu oba oli awo bano be baalangirira eyo mu bitundu ebirala nga tebawangudde bo tibamanyi nti babanja olina okubanja justice ne accountability. Lwaki bw'otunuulira akakiiko k'ebyokulonda weekali security weeri abakulu mu pate bwe buli lwaki okugwa kwammwe mu Kalungu mukuteeka ku muntu omu Aisha Sekindi? Kakati bwe tutunuulira ebitongole ebyo byonna byoyogeddeko tolowooza nti buli aweereza mu kitongole kya poliisi nti aba asinga ffe baweereza okutegeera. Si buli omu. Si nti buli aweereza mu kitongole ky'amagye nti aba asinga civilian okukola ki okutegeera. Si buli aweereza mu Electoral Commission nti aba asinga bano bagenda okubalira obululu okutegeera. Nedda. Wabula olondobwamu mu bangi ogende osobole okuhandolinga activity eyo ate ogituukirize nga bw'olina okukola ki. Naye ffe abalina kyetulengera nti olina kukola kino naye ate kino tukikoze tikituggyako ddembe lyeffe kugambako. Naye bw'otunuulira ebitongole byonna byogeddeko security Electoral Commission byonna
byakolanga nga bisatisfying interest za muntu atya personal interest, not party interest, not electoral commission interests. Ontegedde yensonga lwaki tituli baki bamativu singa bali basatisfying ekyo mu line yakyo ekituufu ate twali badde tugamba ki kubanga kya bulijjo omuntu akola ki awangulwa bw'owangulwa teweetuga wabula oteekateeka nojja mu kisanja ekiki ekirala naye teriyo muntu ayinza kulabira ddala obubbi obuli open effujjo erikoleddwa ku bantu abasinga obungi ne balemerwa n'okuexercisinga demokrasi yaabwe kubanga tukkirize tugaane ti gavumenti eri mbuyinza democratic processes ezisinga obungi ebadde zitereza kuba ze zimu ku principles kwekola ki Senyonjo Munakalungu oyagala okulowoozesa omuntu awuliriza ekyoto ky'abataka nti minisita Sekindi Obuwanguzi yatukako yabba bubbe totally kubanga bwe ngamba akagambo totally kitegeeza omuntu w'emiwuula eri ebugomola lwabenge ekawula eri na butongo automatically obuwanguzi bwe yatuukako ate si gwe gusoose ekisanja ekiwedde. Senyonjo program zetu zirikodinga njagala nga nawe wona ozeeyo wakati weeraba badde nkusaba oba olikodinga nyamba nnyo osindike kamera ziryo ziraba eri nyamba nnyo osindike ku mikutu gy'abo b'omanyi nti ensonga zino gye ziraga era nyamba tobyesigaliza. Senyonjo nyamba tobyesigaliza on record ogamba nti minisita Kalu yakakwata mu bukwasi ate nga mwe mwali namba 3 nkugambye sigwe gusoose NRM yali namba 3 mu Kalwa sigwe gusoose katika muze yabba nupu yabba NRM sigwe gusoose ekisanja ekiwedde Fiona Kiggundu na kati ne b'omukyaza wa tasobola okunyonnyola nti Akalu ke kabbibwa misana ku kisanja kino Zinga Shakira Namiro yes yabuliddwa omwogerera buki bwogerezi inze mu kaseera kano omwogerera ati sitegere kyo tegeeza hani byobufuzi obimanyi bibeerako hidden powers nga zirina kuba mabega nupo ina balooya bamwezi bakola n'abo balooya abatuufu yabagoba kikyo tegeeza kubeera looya mutuufu balooya abatuufu gomanyi balooya abatikkiddwa wano mu Uganda nga ne certificate bazina eziwoza okuva mu LDC obamanyi bali mu 10 tuwulira Seggona tuwulira Lukwago naye ku bonna balooya ab'enkizo nupu ekyali naani be badde babayimirira ku misango gyabwe bakomyewo butambala n'abalabye butambala baanonyeko omuledi waabwe so si ku lwa kibiina bakikozerwa era bakinyonnyodde bulungi mu kamera nti ebyobufuzi bwe bituuka ku mbeera ey'okwonooneka ate tebitujja kuwaseruga etuveeyo kakati mu nsonga eyo bwe tubanga essaawa eno ogambye twali bakusatu otunuulidde kalulu kannakka eyasofa kati twali bakusatu kikituufu tetukisazaamu naye obutaba mu mativu ne bwobanga wali wa 8 ne bwobanga wali wa muki wa 8 kuba wetutulira kuba pulezidenti Kasiba nti yali wakumeka naye ndowooza yali agenze mu kkooti n'ebyamulemeredde bulemerezi nga talina buki bujulizi kubanga akalulu ka Museveni ku luna ate bakamuwadde mu bungi watali yadde okugaa nti kino so kakati ife olw'okuba twali bakusatu tekitugaana kwoleka mbeera ey'obutali bumativu yatuleetera okukwata ekyokumeka ekyokusatu nze tosobola kuŋŋamba nti mu kaseera ak'okunoonya obululu ozzo olumba abawagizi bange kulaale kwe bazitadde ne mubatiisatiisa ne mujja n'embazzi ne mujja n'emiggo ebyo byonna obujulizi bwe buli mugenda butwala wa nakke yatagenda bulo nakke alinze kwatadya kuteeka teriyo musango ogamba ku electoral commission oba ku misango egikola egyebyobufuzi kuba yatugamba talina ssente bambi egyebyobufuzi ayinza obutaloopa naye katusooke tulwanirire eddembe lyantu kuba ekyo tekijjawo ddembe ly'abantu kakati tosobola kummatiza nti abantu bange obalumbye mulaale ze bakola misana tuku n'emiggo amajambiya kakati mu kaseera kano entiisa gy'oba otadde mu bantu bange gwe tolowooza nti bagenda kusobola okuexercising eddembe lyabwe ery'okuexpressing ideologies zaabwe nti kati balinange tulonde gundi yasobola olw'okuba nti obataddemu ki okutya tokomye okwo mu kaseera kennyini tugenda mu electoral polls tugenda okulonda ku lunaku lwennyini election day
ekire ekikeesa okulonda abantu bo bakubye amasasi oba tugenze nokeera ku macanga bwe mwaka leka nze sigenda ntegeere nti ndi wannake abankuba amasasi leka nze sigenda eyo kati ebintu byonna tokomyoko emmotoka zatambuliramu zitemyetemye kakati effujjo ng'eryo gwe mu kalulu ako bwekumbule tugeze gwe wesimbyewo nange kozeeko effujjo eryo lyonna weetega emigere byannakeokoddako Senyonjo ensi ennaku zino yafuuka mu kibatu bweti tulaba ebyali mu kamyufu ekasambya ewakabanda ng'emmotoka zikubwa n'abantu nga bafa mu kalungu nga sirabangayo sitole yonna eyoleka fujjo eyakolebwa mu kalulu tolabangako sitole yonna eraga ebikolo okiraba mu mawulire gammwe ku vidiyo ngamba ku mawulire ensi yono nga bwetwalaba ebekasambya ewakabanda ng'emmotoka z'abantu baziwummula anko bwekumbule bwobadde osinziirira kugamba nti kalungu efuuse ensonga obadde obirabawa mwampita jjo mu bigambo nempulaolunaku lumu ne tukufuukira ensonga nedda nzize nga enjuyi zonna nziwuliriza kakati njagala okukutegeeza nti buli kimu ekibaddewo kize mu prosesi yakyo ate nebadde tukikwata mu mateeka ontegedde njagala nkulage nti ebifaananyi byolaba kati mu kaseera kano ago masasi gakubwa baana abamu babayuza mikono abalala gabayuza obubina abalala bafiirawo ku sport ago gaali maki gaali masasi obutambi ate AI kinga postmortem zakolebwa mu ddwaliro agamanyiddwa aga gavumenti nti bakubwa masasi abaana baziikibwa nabo boyaga tukutwale ku bijja tukutwalayo okitegedde kakati mu kaseera kano emmotoka zonna ezitemwatemwa ng'ate bo bennyini bebeekwata obutambi omanyi bw'obanga ekintu okiyise bukulu abasinga obungi media tugira bukulu tetumanyi butebe tuyinza gikontrolinga nosigaza ebyama kyovola nti mulabye obutambi bungi nnyo oba omubisenge bulinkinzi oba abantu abamanyiddwa lwaki tebamanyi how to control media bo bennyini effujjo lyabwe ne bakola bo bennyini bebekuŋŋanyiza n'obujulizi ate naffe kulimira n'obalumiriza ontegedde tewaliwo kitali on record abaali bagaba fake ballot papers boze bayitanga ddami sebo oba ojja tuwaayo ne ku programu tusomese abeesimbawo butebe bakola ddami ballot paper mu kalungu mu district zonna eziri mu uganda kalungu ye district gye nalabamu omubaka omukyala atamanyi we bakola ddami ballot paper ebyo nga biri mu gavumenti yamwe byonna ate Museveni naye akakyuka ebyokulonda ate kyekugamba nti bukola emirimu in favor of personal interest not the public interest so kakati emisango negiwaabwayo ku poliisi azipa naawo ne poliisi terina kyekuga nti kikino kyaddako ekyanoonyereza okitegedde enoonyereza ki nga saidi ya complainant togituukiridde kubaako kyobuuza Senyonjo emisango gy'okutema atema emmotoka era n'emmotoka zakwatibwa gye ziri ku poliisi byonna gyebiri on record omusango gwa mada gyeguli nakati gukyatambula era neyakuba abaana amasasi yali mukuumi we Ssenyonga Derrick yakwatibwa ali mu kkooti era bamukomyawo ali mu komera bamukomyawo mu kkooti ng'enaku z'omwezi 5 omwezi guno ogujja so n'olwekyo ebintu byonna ebyakolebwa toyinzaga nti tebiyinza tuleetera kwogera tujja kwogera nti lunga justice ekoze eki efunisi kubanga kiri entitled bannansi okufuna justice ensonga yo etuuse bulungi ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja programu kyoto kyabataka tuwa abako n'ekibuuzo kyangamba nanti era kitubuzeeko kiwulanga nkuwadde omuzinda naye nga kinkoze bubi n'omwami ono badde njaga kumwanukula waali mwami Ngobya ate ekirala sirabangako omukulu w'abekika ky'Embogo ng'asamira lubaale w'ab'Emmamba wampise wano okutematema ensonga za politics w'e Kalungu naye addeyo banoonyereze ennoonyereza entuufu era bwe baba nga banoonyereza ku ground kye baamuwa kikyamu baddemu bakitereeze Senyonjo ekibuuzo kyange ekisembayo kwandaba obudde bwe tulina okugendako ne wabweru abawuliza ne batwegattako ekyokubeera nga minisita Sekindi bamwongera wa minisita mwenga bannakalungu tekibasanyula okumwongera obwa minisita in case mu cabinet eddako ba mu gavumenti eddako okumwongera obwa minisita wiki ngaki
nga kyaliko tewali kyasobola mu bwa minisita olw'ensonga n'amazzi gennyini gamulemi n'amazzi gennyini ministry y'amazzi ze zimu ku worst ministries ezisinza okukola obubi okyogera mu mutima mutya Ssenyonyi katonda wange mutima gw'obwannakalungu ayagala kalungu ekyukeko kyogamba saagala bamwongere yadde akabibibi ate nga gwe mulina wammwe yadde ministry y'amasabo osinga ebyasagala gimuwe ate nga yewammwe gwe ati situganyuddwamu nakugambye omukulembeze tumuteeka ku assessment bwe gaba amazzi gakyatulemye essaawa eno n'okufuna minisita asula waka naye nga ezaawa tankalizava zetunywa basajja mwe nga mulina obukyayi bungi tankalizava zonywa genda otunuulire layini y'amazzi erina okusaavinga payipu eya inchi 6 essaawa eno ekomawa gena ayita mu bbanga nga gankuba omuyise katonda talina kugatonyesa bwebanga layini ekyaganya okutuuka new connection banaziteekako ddi bunafu bwa gavumenti ate bunafu bwa gavumenti kikyetamuwadde nga ne pipe ziri kuli ku kkubo ziyanjala nga bijanjalwa n'abulwa noga nti kale okumanaginga ssente za gavumenti kanfune sitowa we bakuumira pipe zino ziri okuddala ebbali tunoonye kubanga tosuubira ti gavumenti egenda kuliyirira olaba yalemereddwa okuliyirira wano ku lwekyotera highway number international highway number banaliyirira bekalungu amazzi gayise ebbali okuliyetingawo space kubanga lindako amazzi gayitira ddala mukko genda ku mugumba ogimanyi nti wafunda naye amazzi bagajja ebbali mu lusaalu